Ndigalya madda Abaganda bagamba nti yagalya mu kibanja. Ndikirya jjo ye wamaddala baakimutikka. Agenda gy'amanyi tasobola kuzibirwa budde. Naye nze mbaagala nnyo, mbaagalira ddala. Era galiba mawuugulu nange ge galigenda okumbika, ekituufu galibeera mawuugulu. Segulira emmandu etuule nga byakulagulako byatuukirira. Ntuuse omwana w'omusesse omulunnyanja ate omulangira w'e Bukerekere. Amannya nze Kanoonya Juma. Tuli balangira abava e Bukerekere naye ng'era tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimale mpaka Ettumbaali mu ssaza Busiro. Abanzaala Basese, Abagave, Abalunnyanja, n'olw'ensonga eyo akasolya akandeeta mu maaso ga Kabaka ku buuyi obw'ebukojja keeko Omutakandugwa e Katende Mawokota. Nate baganda bange nkomyewo okubaasira nga wentera obbagamba nti omusamaavu w'amannya yasira kasooli kuba ate ne gwamanyiiza ekita bw'omuwende kwanyiiga bunyiizi. Kansalewo okubawa ekyo kye nabamanyiiza olwo nno nammwe mweyagale mufaananeko ebikagga ebyakasuula eminyololo. Kakati olwaleero Nazzikuno gwe nkuleetedde akutuusibwako Abubaker Trading Company and Project. Kampani eno ya mukulu Abubaker Nnyindo Kyezira omuzira Mamba, nga kampani eno yefunira bannayuganda emirimu mu ggwanga erya South Africa. Bwe batyo ebafunira emirimu ne babeera nga bakola mu Botswana, Lesotho ne South Africa. N'olw'ensonga eyo nga bayita mu kampani eya Abubaker Trading Company and Project. Ennamba yeeyiyo gy'olaba, era beera nga ate obakubirako ebintu bigende kalannamo ettooke ekkulu ke ligenda n'omumizi. Nkuleetedde nate ku nkola eno yabangawo mu Buganda ey'edda. Bajjajjaffe Nazzikuno baavumiriranga nnyo omwana yenna eyeegeza mu ntebe ya kitaawe nga kitaawe akyali mulamu. Era omwana oyo baalabira ddala nti kino ekyokwegeza mu ntebe ya kitaawe n'ajjayo engoye za kitaawe n'azambala, n'abeera nga kwegamba akozesa ebintu bya kitaawe nga kwegamba kitaawe tannafa, kubeera nti nno omwana oyo ebintu bye babimuwa abeere nga abirinako omugabo naye n'abyegezaamu nga kitaawe akyali mulamu. Era omusajja ne we yabeeranga omwana oyo yamuteeka mu kiraamo yamusazangamu ng'agamba nti ono omwana anjagaliza kufa. Ekikolwa ky'omwana Nazzikuno okwegeza mu bintu bya mukadde we kyabanga kibi nnyo. N'atula mu ntebe ya kitaawe ayambala essaati za kitaawe nga kitaawe tabimuwaddeko lukisa oba kubanga abikozesa, baagambanga nti ayagala kutta kitaawe. Era omwana ow'engeri eyo mu Luganda olw'edda gwe baayitanga Sikirabalamu, bamuyitanga Sikirabalamu, abamu bamuyita Sekirababalamu. N'olw'ensonga eyo tebaakyagalanga, baakivumiriranga. Mwetegereza abaana bammwe, kubanga n'Abaganda bagamba ez'omulamu entebe tezisikirwa. N'olw'ensonga eyo kyabanga kiva omwana okwegeza mu bintu bya kitaawe ng'akyali mulamu. Olwaleero mutunde mu nsonga eyo. Nazzikuno bwetyo we yali neemusuutasuuta baana olwalaavu oluusi gye mubeera muyina ne bamaama baabwe ababazaala nti ekyange kyekyono, ekyange kyekyono, we kimunyumira ennyo ng'akuttanga ovaawo nga ye akyeddiza. Kale nno mu mbeera efaananako bwetyo, embuli ey'olwaleero bwetyo ebadde ng'ekutuusiddwako omukadde waffe wa Abubaker Trading Company and Project, kampani efunira bannayuganda emirimu. Kanoonya Juma omuluŋŋamya w'emikolo egy'okwanjula, nze alabise okubeera nga ate mbyekuba, kubanga omukazi omunafu yeekuba ttaka ate n'awolezza abamulaba nti ava kulima. N'olw'ensonga eyo nange kambite ate neeyanguye yanguye, anti katweyanguye ng'omugenyi anaakyama ewalala.